Yes, kulisaayo nnyo obwakedde mukulike weekend mikwano gyange mwenna abeekumira ku mukutu guno. Kabinja kabayekera ka M23 nga kayita mu mwogezi waako Enanga spokesperson kavuddeyo ne kalangirira nga bwe kagguddewo amakubo gonna ag'enteeseganya basobole okuba nga bateeseganya n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bateeseganye ne Kinshasa. Bavuddeyo ne balangirira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuuliza era nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Wabula ggwe ayagala otweyungako n'agamba akkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mukulike eyo nnyo mu wiikendi mukulike eggandalo lya wiikendi. Kansuubire nti buli muntu ebintu byamutambulidde bulungi nnyo. Kansubire nti mmwe mwenna weekend yabanyumidde mu abagifunyemu obuzibu tugenda mu maaso n'okuba nga tubasaasira ne Mukama Katonda asobole okuba ng'abagumya. Tukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera ba M23 bafunviridde era boolesezza eryanyi ery'ekitalo okusinziira ku kigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti nno amawanga agamu amagatte gatandise dda okuwithdrawinga amagye gaabwe nga bagajja mu kitundu ekyo ekya Goma. Jjukira nti nno kino ekibuga kyali kyawambibwa abayeekera ba M23 era kigambibwa nti amaaso babadde bagatunuuliza ekibuga ekirala ekya Kinshasa era nga basemberedde nakyo okuba nga bakyeddiza nga buteritorizi bwonna obuliraanyeewo badde bamaze okuba nga babuswaggula nga babukonkwalinze nga babweddizza. Okusinziira ku mwogezi w'akabinja kano aka M23 Enanga agamba nti ffe twagguddewo enteeseganya era Felix Tshisekedi pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo waba ayagala okuzza emirembe mu ggwanga erya Congo ajje ateeseganye wamu naffe ekkubo twaligguddewo. Lwaki abayeekera bano aba M23 mu kaseera kano balangiridde nti bagguddewo ekkubo ly'okuteeseganya n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo? Golowooza kivudde ku ki? Ate ng'enfunda eziwera emabegakaawo okuva ebaawamba ekibuga kino Goma bazze beewera nkolokooto nga tebagamba tewali nteeseganya yonna gye tuyinza kukola okuggyako okuba nti twagala kweddiza n'ekibuga Kinshasa. Jjukira nti bano babadde ke bajje bakole gavumenti empya n'okulonda bamala okulonda gavumenti empya ne ba governors abapya okusobola okulaba nga bakola gavumenti eyaabwe gwe mukwano gwange. Naye kaakati bavuddeyo ne bagamba nti nno twakkiriza wabeerewo enteeseganya balina demands ze baagala banaaba nga bakkiriziganyiza ne Tshisekedi bo tebalina buzibu kulaba ate nga bagenda mu maaso n'olutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Olowooza kivudde ku ki? Kati nno Enanga spokesperson w'akabinja kano akabayeekera yawandiikise ebbaluwa ku lunaku olw'omukaaga yakulubungisizza ebbaluwa n'agisindika mu summit meeting eyatudde olunaku olw'omukaaga eri mu Dar es Salaam. Yasindise ebbaluwa ng'eraga nti nno bakkiriza enteeseganya. Lwaki yawandiise? Kubanga babadde bakirowoozezaamu nti ekiyinza okuva mu summit biyinza obutaba birungi. Kati so ne balowooza mu ngeri y'okukola ki y'okuteekawo enteeseganya naye nga bakimanyi bulungi nti pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi tajja kubanga akikkiriza kubanga yagamba n'akomba kwerima nti ye tagendagenda mu nteeseganya mu reconciliation na kabinja kabayeekera kano aka M23 ku conflicts ze katadde mu nsi ye saako n'obulamu bw'abantu abalugenze ku lwa conflicts ze baleese mu ggwanga naddala mu kibuga Goma. Ekyo baali bakimanyi bulungi. Kati saabayeekera ono spokesperson Enanga kwe kusalawo okubanga awandiika ebbaluwa mu South African Development Community saako ne mu East African Community ng'omukwano gwange ali eyampuliriza okusobola okulaba nga bateekawo emirembe gwe mu kibuga kino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati tukimanyi bulungi nnyo nti South Africa yawithdrawinzeyo amagye gaayo mu kibuga ekya Goma saako ne Malawi nayo yaggyeeyo amagye gaayo mu kibuga ekya Goma.
ate era mu kaseera ke kamu bano ke bavuddeyo ne balangirira wandibadde ogamba bandibadde bwengera kwenyweza bwenyweza golowooza kiki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso mu kibuga kino Goma ebigendererwa by'abayeekera bano biriki golowooza kituufu baagala nteeseganya oba balina ekirala kibabala kubanga juzi bava ne bagamba nti basezinze fire kumbe bageza kuwagala kukonkwalinga na kuexpandinga tolitolizi zaabwe okweyongera eri okuwamba ekibuga Kinshasa kati amawulire weegatto we gakyali ku bikwatagana ku bayeekera ba M23 eri mu kibuga Goma era bino byeraliikiriza omukulembeze Felix Tshisekedi jjukira ono teyalabise nako mu summit meeting yatuuliddwa mu kibuga Dar es Salaam yabaddeko virtually ng'ali ku video call gye yabaddeko era n'abagamba nti nno ajja kwatendinga nga kinaaba kyetaagisizza wabula meeting kiraga nti yagirabyemu makulu ebadde terina weemugasiza golowooza ki ku nsonga eno bwagala otoyingako mu comment section kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako mmwe abali eyo mu diaspora nammwe mbanirizaako nnyo mbaagaliza olunaku olulungi.